Oluvannyuma lw'okuwangula ekifo ky'omubaka wa Paalamenti wa Busereyo Mambuka mu kalulu akaliwo ku lunaku olw'okunola Ssabbiiti ewedde, muna NRM Moses Mayanja ategese omukolo gaggadde okujaguza obuwanguzi bwe nga guno gubadde ku kisaawe Masuliita nga gwetabiddwako ab'ebyokwerinda okuva mu bitongole eby'enjawulo kw'ossa omubaka wa Pulezidenti Mwakiso Justin Mbabazi ne banna NRM ku mitendera egy'enjawulo nga kw'otadde n'abantu abalala. Bano bayozayozezza bannawakiso okutuuka ku buwanguzi nga kakati disitulikiti erina ababaka basatu aba NRM kyokka ng'ebadde terina wadde n'omu. Ssentebe w'abaana babazirwanako mu Wakiso Muwadda Namwanja asinzidde wano n'asaba omubaka wa Pulezidenti mu disitulikiti Wakiso okutwalira Pulezidenti Museveni obubaka nti bo ogwabwe guwedde nga kati baagala buweereza awatali kwekwasa kubanga bakooye okubonaabonera NRM ate ne batafunamu. Nti mutabani w'omuwadde Masuliita agambye leero tewali kwekwasakwasa baagala kubakolera makubo na nguudo n'amazzi. Tukoye okubeera mu mbeera embi nga gavumenti eno twe twagireta mu buyinza. Ono anokodde ebisoomoozo eby'enjawulo Masuliita n'ategeeza nkinyamiza okuba nti Masuliita yali eddwaniro mu kuleeta gavumenti mu buyinza yesinga okubeera mu mbeera ey'ennyamiza. Tosobola kuddira omuluka ogulina abantu 2,000 n'oyambuka Mambuka ng'emiruka girina abantu 7,000 oba 7,000 ne bafuna ssente zezimu obwo tebubeera bwenkanya. Bwe tuba twagala okujja abantu baffe mu bwavu katubuulire Pulezidenti ebiruma abantu emyaka 5 temuli bw'anaatukolera ebyo 23 mugumu nga bwakomawo tugenda kwera bwezi. Gino Fred Segamwenge mu kwogera kwe asaba Bannayuganda okudda ku mirimu bakole kubanga kakati okulonda kuwedde. Essaawa weeno obudde bw'obululu n'okudduka eno n'eri bugenda kukoma omwezi ogwokubiri. Ffenna tugende twekalakaasize mu nnimiro. Bwe tulaba tetulina kyakulya byonna bye twagala okukola tebijja kusoboka. Asinzidde wano n'alabula bonna abeesomye okukola effujjo n'okutiisatiisa abantu okukikomya kubanga tewali gwe bagenda kuttira ku liiso. Tuli ba Wakiso, tuli ba Uganda, tuli ba Busiro North, saagala kuwulira akwata munne mu bulago ku security awo wendi. Omubaka wa Pulezidenti mu disitulikiti y'e Wakiso Justin Mbabazi akosezza omukisa guno n'asaba bannawakiso okwenyigira mu kulonda era nga neeyamye nti bagenda kugenda mu maaso n'okukuma Bannayuganda mu kulonda kw'abakulembeze ba gavumenti z'ebitundu nga bwe bakikoze ku mutendera gw'okulonda kwa Pulezidenti. Nganze chairman wa security tewali muntu yenna agenda kutiisatiisa Munnayuganda era tugenda bakuuma era twabakumye mu kalulu ate n'obululu obusigadde tugenda bakuuma. Omubaka omulonde wa Busereyo Mambuka Moses Mayanja asimye bannabusiro bonna olw'okumwesiga ne bamulonda era n'abasuubiza okubaweereza awatali kusosola. Kati ndi mukulembeze nagenda kukola ki? Kusigalawo ne si kusigalawo nga kifaananyi wabula okusigalawo okubaweereza mwenna awatali kusosola oba kibiina kya byobufuzi oba ddiini oba mawanga. Ffenna tugenda kukola ki? Kutambulira wamu. N'olwekyo temweraliikirira opposition n'abatapadde kalulu kyekiseera tukole ki? Tuweereze baani agenda baweereza kubanga twala ekintu kyaffe kigende mu maaso. Ono ayogedde ku ebyo byagenda okussaako essira mu buweereza bwe kosa okulaba ng'akyusa Masuliita. Tugenda kusogera ku byenjigiriza. Njagala kulaba nga budget ne waka plan z'amagombolola gaffe gonna zitunulamu nabe bagenda okukola emyaka 5. Saagala kulaba basomesa nga tebali mu masomero. Saagala kulaba myaka 5 nga tebazidde classroom block. Saagala kulaba myaka 5 nga tewali nnyumba ya musomesa ate nga bakuganya ssente mu magombolola gaffe. Saagala kulaba mwana nga bamugoba. Oluvannyuma Mayanja akulembeddemu okugabula emmere eri abatuuze wakati mu ssanyu n'okujaguza. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agale.